Nyongera okubabuuzaako okubatumirako n'okubalamusaako. Subscribing ku mutimbagano gwa Waswa Emma YouTube channel. Tugamba nti we tell the African story, we make a difference. And we bring a smile. Bannayuganda batuwagidde mwebale nnyo okubeera naffe mu mbeera zonna ze tuyitamu. Nsanyuka nnyo okubalaba nga mutukkiririzaamu kubanga mutegeeza nti ensonga ze tuwa muziwuliriza era muziwa nnyo ekitiibwa nnyo nnyini ddala. Munange gana kangayiseewo mawulire mabi okuva mu bannaffe aba Bugawood Films. Omukulu amanyikiddwa nga Kinene Yusufu. Ono nga ye mukulu awandika obutambi bwa firimu obumanyikiddwa nga Akasaale. Omukulu ono akola ku TV emanyikiddwa nga yakola ku TV yateka firimu zino ezigenda ku TV emanyikiddwa nga Top TV gye balaga firimu zino ze bayita ez'Akasaale. Kinene Michael, Kinene Yusuf yakedde ku makya n'atugamba nti Bamubbyeeko kamera ababbi balumbye studio ye. Balumba studio ye ne bajjamu kamera 2 eza Canon 6D. Kamera ya Canon 6D ekitone ennyo ebeera ku miliyoni nga 6. Ne batola kamera 2. Ne bamutwalako ze bayita external drive nga zizitowa 1 terabyte. Kuno kuliko firimu external 2. Bobanga ina external nga kujiddeko nga zijjudde zombi firimu oba ne firimu mpitirivu nnyo. External zino bayita hard drive kubateka firimu ezo. Nangamba nti natugamba still ne badde nabo. Ne babako camera charger. Omubbi atte smartphone 2. Era natugamba nti musabire. Nangamba Emmanuel nsabe kirango kyango kisse abantu bonna abagoberera Akasaale ku Top TV. N'abantu bonna abagoberera Kinene Yusuf ne Bugawood Films. Nze ngabeera mu bitu bya media bongamba nti gundi Bamubbyeeko kamera manyi kitegeeza. Bw'ogattagattamu wano babeera Bamubbyeeko kamera 2 za miliyoni 12 ne bamubbako external drive ziba za mitwalo nga 7 awamu. Ne bamubbako smartphone 2 zo simanyi muwendo gwazo wabula ekitone nnyo zibalire 88 kale olimbukadde bubiri awo. Charger kakati ebyo si kikulu. Bye babidde ku external drive bye bisinga okubeera ekikulu kati awo. Tibaso okubanga Bamubbyeeko firimu nga babbye season number. Owontegera bulungi nnyo okuzanya firimu kiri so expensive. Njagala okubajjukiza nti movies zaffe nga zizenzanya nga Waswa Emma tugenda kutandika kuziteeka mukutu gwe bayita FEB Films FEAB. Soko gunoonya mukutu okusubscribing nja kukwatira mu description maaso awo. Eributu otambiriza na printing. So bino bitukidde mu kaseera nga bakamala okubba bannaffe ba Aromantic ne limba Fifi the Queen. Ne bakigozi. Baba menya ne babako buli kimu kye bali bayina. Era firimu ye baita best friend episode yonna bagigundi. Oba season number bagibba. Ne firimu ndazi bali ofulumiza okuzanya zibateka ku bukete. So no ekyo tukusasiddeko nnyo munango mukulu wa Bugawood Films omukulu amanyikiddwa nga Yusuf Kinene ne timu gyokola nayo. Abantu mbategeeza nga bongambye abagoberera omuzanyi gumanyikiddwa nga Akasaale. Nti munange omukama affe abagambye nti munange ababbi bamulumbye ne babba material. Kitegeeza abadde bagoberera Akasaale. Bwe mutadde mukalaba as of now mumanya nti omukulu ebyuma babibbye tebabimulekedde oba mufuna bulungi nnyo. Abasobola okulikinga tujja ne musaasirako Kinene Yusuf owa Akasaale mulikinge out mumubuuzeeko ate musobola okubanga ensonga muzikwasaganya oba mufuna bulungi nnyo. Kale agange nze Waswa Emmanuel musigale nga mutwegattako mu subscribing ate tulabe ekiddako. Mbeere bulungi.